for Pin Media. Yanziza bamta bazanya Mathias director w'Essomero ya Vanitaira wataka Christian Academy wane Kangulumira twebaza Katonda nti ebibuzo bikomyewo olwaleero essanyu lye mulaba twatuza abaana 43 nga Katonda atuyamye ntufuna first grade 26 baana abana mu basatu so katwebaza Katonda kwe kujaganya kwe kumulaba asinze afunye obubonero 8 bamuyita muganda waffe Edi twebaza Katonda nti abaana baffe bakoze bulungi okuba nti omwaka gwe gusooka okutuuza ekibiina eky'omusanvu ku ssomero eppya bwe riti gaba maanyi ganjawulo so njagala okwebaza abasomesa abazadde abatuwagidde namwe banamawulire omubaddewo ebbanga lyonna mwebalire ddala ffe tuli kujaganya abazadde mwenna muleete abaana ku Vanitaira wane Kangulumira essomero ddungi omuzadde toleeta mufaliso togula bitabo ebyo byonna bya bwereere wano ku ssomero mwebale nnyo we're really very happy that since this is our first time of sitting for the national primary living examinations, we are very glad that we've been able to perform to this extent, whereby we registered 43 pupils in primary 7, and we've been able to get 26 first grades, and the rest they have passed in the second grade with better grades actually. We are very happy. This is really the beginning, and the beginning shows us where we are going. We want to thank the parents, teachers, and all the well-wishers of this great school in Kangulumira. Please, parents, keep on bringing your pupils here at Vanitaira WTACA Academy. We have a primary school, we have set up a secondary school, and you're seeing the results. Thank you so much. The best scored 8 aggregates and is in the names of Edison, and we have another sister of his who also scored 8 aggregates. We are very happy. I think you can talk. Amanya gange ze Senile Edison. Essomero wano ku Vanitaira WTACA Christian Academy. Nafunye aggregate 8. Soma nnyo ebitabo n'okulivayizinga. Abasomesa okusomesa n'amaanyi. N'abazadde okusasula school fees. My name is Senile Edison. I'm a student at Vanitaira WTACA Christian Academy. I've got 8 aggregates. Though I expected 5 aggregates, but I'm still happy. God bless you. Amanya gange nze Nakanda Sharifa. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga nafunye 11 aggregates. Nebaza abasomesa bange olw'okunsomesa okubeera nga nfunye 11 aggregates. Nebaza ne director owa Vanitaira WTACA Christian Academy. Nebaza n'abazadde bange okunsomesa okutuuka wano. Namwe nambeebaza. Nali nsuubira funamu 7 aggregates. Naye olwa Vanitaira WTACA Christian Academy okusinziira ku nsomesa yayo neebaza abasomesa bonna okunsomesa okufuna kino kyenfunire eno. Amanya gange nze Sassanyu Gertrude. Nebaza Katonda yanyambye okufuna. Amanya gange nze Sassanyu Gertrude. Essomero wano ku Vanitaira WTACA Christian Academy.
nebaza mukama eyanyambye okufuna omwenda nebaza n'abasomesa bange abansomeseza ne director Advantage Secondary School nebaza ddala nga abanyambye okusasula school fees.